Mukama yebazibwe mikono gyaffe abalungi abatulaba ate era abatuli mugire balije mutuusizaako engalo olunaku olwaleero olunaku lwakusatu waliwo yaŋŋambye nti wiiki nga zidduka wiiki zidduka omwezi gudduka emyezi gidduka ne mugamba ekyo kirungi kiri herethe kitegeeza ebyokukola mu budde obutono olina ebyobudde tebuli ku ludda lwo ekyo kikulu nnyo okubanga ebyokukola olina ekirooto olina olina kyogoba nolwekyo olunaku olwaleero kusatu tewaliwo kubuusabuusa so twebaza Katonda nti wiiki eno tugitambuziza bulungi atukwata abutuzibiza era n'abutukeeseza eyo abava ku mirimo abakyali mu makubo abatuusedde waka naye nga ng'etteeka soloti yo tevaako eitha ogiyina mu motoka yo ogiyina ku ssimu yo ogiyina ku kaleediyo ko akatonotono soloti tevaako ewaka omuntu omu ate nga wakitiibwa ye kye yakola buli kisenge ne leediyo yaamu bw'atambula bwadde eno emisingi gye tegikutuka bw'eba njiri tekutuka mu ffumbiro waliwo ka TV kaawo mu ddiro waliwo TV yaawo mu kisenge kye akonekitinga bukonekitinze na soloti so ekyo tukyebaliza Katonda mwebale kuwulirizanga Salt FM ku bugazi bwazo ate mwebale kulabanga Salt Television ku mikutu gyonna kwe tutuula okuva ku free to air okutuukira ddala ku DSTV abali emitala w'amayanja ennaku zino bangi bandikodingirako ne bampeereza waliwo yampeereza obujulizi n'ensanyuka n'enkomayo nga ndikodingidde nti mu kaseera kano aka Yesu jangu ewange Yesu yatuukidde ku mwami n'amukwasa ekitereke n'amukwasa n'ekisa omwami n'agula ennyumba oluvannyuma lw'ebbanga eddene yandikodingidde nga oyinza ogamba nti ali Makerere ekikoni atumbudde soloti mu nnyumba empya gye baguze emitala w'amayanja nasanyuse era lyessanyu lyensiibye nalyo olwaleero si nnyumba yokka wabula ebisumuluzo byajjidde kumu n'ebyemmotoka ebisumuluzo byajjidde kumu n'ebyennyumba ate ng'emyaka gibadde gitambudde ng'emyaka asussa 40 nga yeebuuza ddala ku myaka nga tusussizza mwana Musumba Bujjingo yagamba myaka nanga toyina kyokoze ati 40 biki n'ayongerezaako ebirala bingi nnyo enjiri erabika yayingira mu busomyo bw'abantu kati nga yeralikiridde emyaka 4 naye ye Katonda atakeera era ye Katonda atakeerewa yakimukoledde ennyumba yakitiibwa ddala ebisumuluzo yabikutte emmotoka yeeyo kale tugulumiza Mukama manyi nga bangi Katonda abasisinkanye n'abakola bulungi era nkusabira mu programu eno y'emisingi Katonda kwasa ebisumuluzo Yesu Kristo ajewo akole ku kyetaago kyennyini akole ku kyetaago takuba misi akole ku kyetaago nsaba ayingirewo akukolere mu linnya lya Mukama ffe Yesu mu ngeri naawe kusigaza nga weewuunyiza twalangiridde Mukama nti wiiki eno ya surprises omukazi wamusinkana surprisingire mu Lukeesula y'omusanvu n'omusinkana ng'agenda kuziika ate nga yaziikako dda naye n'omusinkana n'omugamba tokaaba kwegalidde Mukama nge taata surprising abantu adde bakaaba amaziga abadde bagayina ku mutima nga kwegakulukutira agabadde gakulukutira mu maaso amaziga agabadde gajjuza piro muntu lwagenda okwebaka n'abulwa ansa n'akaabawo kwegalidde basangula amaziga abantu bangi bafiiriddwa ebintu bingi bajjiddwako ebintu bingi mu mikono gyabwe
naye nkwegalidde mukama wange taata mu kisiibo kino ekya February era ekisiibo kino ekya Yesu jangu ewange yingira gye bali mukama wange taata gwe compensation eyiyo ngimanyi ereeta ekintu nga kikkatiddwa nga kisuukuniddwa nga kyamuyiika ate nga kikubisiddwamu bampeere mukama ekikkatiddwa ekisuukundiddwa era ekyomuyiika mu linnya lya Kristo Yesu mukama ffe mbalangiddeko ebyamagero nga bwenkedde ofuna obujulizi obwo naawe Katonda akuwa obujulizi obubwo tugenda okuyingira mu night prayer ku Lwokutaano luno ngeri agamba nze nzize mu night prayer bwebaza Yesu yazze ewange tugenda okutuuka ku Sunday nga 16 nga tumaliriza ekisiibo nga bangi bazze kwebaza nga Yesu mwamulabyeko dda nsaba Yesu ajje wammwe ng'atambuza bigere alinye ku nfeete buli mbeera ebadde batawaanya mu linnya lya Kristo Yesu mukama ffe gamba nti amiina. Mukama abampeera ennyo omukisa n'essaala eyo gye tufunidde wakati mu misingi njagala kwogera nammwe nga mbagamba kiriheretse kya bulamu kitundu kya bulamu okubanga mu buli ngeri yonna olaba nga wiiki edduka kitundu kya bulamu okubanga mu buli ngeri yonna olaba nga emyezi gidduka giringa egidduka abnormally kitegeeza nti olinawo mulamwa kitegeeza nti oli focused oliko kyogoba kitegeeza nti buli ssaawa ematalinga kati tokyayina ssaawa za kwonoona tokyayina nnaku za kwonoona ekyo gyekiri era njagala kutegeeza nti omwaka buli lw'onoogulaba bw'otyo nga gulabika gudduka sipiidi kijja kwanguyira okutuuka ku nkulaakulana kubanga ojja kwagala buli lunaku obeeko kyomaliriza kubanga omanyi nti ennaku teziri ku ludda lwo ojja kwanguwa okubaako kyomaliriza kubanga omanyi nti emyezi tegiri ku ludda lwo n'olwekyo teweraliikirira naye ate ne kino njagala nkikugambe teweeteeka ku pressure bikwataganye bye ŋŋamba teweeteeka ku pressure tolwala kubanga ate bw'onoolwala tojja kutuukiriza by'obadde oyagala kukola so teweeteeka ku pressure olw'okubanga olina ky'oyagala otuukirize kwegamba oluusi otuuke n'okulimba abantu balimba abantu bafera abantu bakola kye bayita okweyiiya nga naye beeyiiyiza mu bukyamu asobole okubaako kyateekawo at the cost of causing others pain abala ne baba nga balumizibwa kubanga gw'olina ky'oyagala okumaliriza kitundu kya bulamu okuba neeka pressure ako naye teweeteeka nnyo ku pressure ne pressure gy'oba teweeteekerako ddala ndowooza ngitemeeteme teweeteeka ku pressure y'abantu tewali muntu alina kye yakutuma oli wano ku lwa Katonda ne by'okola oli mutume wa Kristo waliwo abatume ba Kristo ba bujingo ababulira enjiri waliwo abatume ba Kristo abalabirira amaka gaabwe oyagala amaka go gave mu muzigo ogwo omulimu obeera ogukoledde Kristo oyagala mukyala waafuna ekyakola oyagala obeeko ky'omaliriza oyagala ewaka bafune ku mmotoka abantu bonna babagamba nti mwekirabika mwasigalira abantu bonna naawe byanjawulo tobeera ku pressure y'abantu actually noonya ebigambo bye mba phrasing awo nga tebikuleetera kunafuwa naye ate nga tebikuleetera kudduka lwesi etaliiyo okitegede kye ŋŋambye noonya ebigambo bye ndeeta mu puroguramu emisingi olunaku olwaleero nga tebikuleetera kunafuwa naye ate nga tebikuleetera kudduka misinde gitali gigyo odduka emisinde egy'abalala egya neibo n'egyolyo egyoli ayogera ejyoli ow'olugambo egyoli akola bw'ati egyoli akola bw'ati no
njagala odduka emisinde egigyo. Emisinde egigyo nagyo nga togayaala, naye ate era nga tokisussa, kubanga abantu bangi ba breakinze down. Abantu bangi bafudde nga baali beetadde ku pressure y'abantu. Abantu bangi batomedde azin nga bolaba nti emmotoka bw'ogivuga speed kills. Ge mazima accident yabaddewo ng'emmotoka zigenda ku speed ya bulijjo, tolina bw'ogigeraganya na accident yabaddewo nga zibadde ku nvuumulo etali ya bulijjo. Impact eba y'amaanyi nnyo awali speed etalina mulamwa. So abantu batomedde mu bulamu ne batomera mu bufumbo kubanga ayagala afumbirwe kubanga bamugamba, ne batomera mu kuwasa kubanga ayagala awase kubanga bamuli ku bampa, ne batomera mu kutambula mu mawanga ne weekanga nti akasente wakakozesa naye nga wakuba miss, walinnya ennyonyi naye nga mu butuufu wali bulungi kuno, naye kubanga walina pressure, outside pressure, external pressure, ne weekanga nga nabwetadde ku by'okulinnya ennyonyi okukakana ng'ovudde ku mulamwa. So, abantu batomedde mu bizinensi. Omuntu n'atandika bizinensi etali eri ey'oku mutima gwe ekirooto kye, n'atandika bizinensi to please men, n'atandika bizinensi asanyuse abantu bagamba obanga akikubye nno, naye nga tona kyokubye. Amazima amatuufu gali nti kikukubye. Amazima amatuufu gali nti otomedde, kikukubye, sente zo zonna zigenda kuggweeraawo. So mu byonna bye tukola kitugwanidde okwetegereza, tuleme okutomera nga tunoonya okusanyusa abantu oba nga tunoonya abantu okutuyita ab'ekitalo. Tuleme okutomera. Ate ekirala tuleme okugayaala, newankubadde nga tolina abantu b'okolera, naye weekolere nga togayaala. Nkiddemu. Newankubadde nga tolina bantu kati bw'oyagala kusanyusa b'okolera, bw'oga nti baagundika mbasinge, baagundika mbalageko, baagundika nkole bwe nti, kyonna ky'okola kikole osobole okubeera obulungi. Kikole ebiseera bye by'omu maaso bibeere birungi. Kikole naawe osanyuka okukola kitundu kya bulamu eri abantu abalinga nze mu nsi, nga tolina mutemwa gwa ssente gw'oyinza muwadde omuwadde ensi yonna nti atuule taddangamu okukola. Nze sinoonya ssente nti ntuule. Nkola omubiri gwange gubeere mulamu, naye ntuukirize n'ebyo Katonda bye yantondera. Oli mu puroguramu Emisingi, simanyi oba ekyo kitegedde. Tetunoonya ssente omulidi gwazo gubeere mungi tutuule. Tetunoonya ssente tutandike okuzirya, tutandike okumeketa ssente nga bunaku okeera kumeketa kunoonya by'onooziryamu. Abantu bangi abali abalinga nze baga nti saagala kumpa ssente nnyingi mbundekerawo okukola ntuule, saagala kumpa ssente nnyingi mbundekerawo okukola ntuule mmekete ssente okutuuka Yesu lwalimpita lwendidda mu ggulu. Nedda, ffe si bye bigendererwa byaffe. Obulamu bwaffe si kulya na kunywa. Obulamu bwaffe si kutuula butuuzi mbu byonna weebiri. Obulamu bwaffe kuweereza. Yesu yali aweereza nakati akyaweereza, naye njogera ku Yesu atambula physically nga bw'olaba Bujjingo ng'atambula mu mubiri. Naye olowooza yali kiki kyabuliddwa? Kiki kye yali abuliddwa ng'omwana wa Katonda ate nga Katonda? Kubanga Yesu gw'atawanyizibwa okulowooza nti Yesu si Katonda. Omwana wo yeggwe. Omwana wo yeggwe. DNA ey'omwana wo yennyonnyola nti wo.
kakati bwe yabanga ennyonnyola nti wo mu buli ngeri yonna yeggwe kati omwana oyo bw'abeera omuwulize bw'abeera omuntu mulamu bw'abanga alina omutima omulungi n'avaamu bulungi obeera omultiplyinze obeera weekubisizaamu omwana w'otuukira okumwegaana kitegeeza nti byakola biri contrary ku gwe kennyini ne ku kirooto kyo naye Yesu yatuwa standard ey'obwetoowaze ey'obugonvu ey'okuba nti ekigambo kya kitaawe kimusingira ebintu byonna. Yesu yatulaga nti ekigambo kya kitaawe takigeraageranya, tazimba bwakabaka bwe, azimba bwakabaka bwa kitaawe. Eventually buli azimba empaya ya kitaawe ng'ettafa lyonna lyokola ozimba empaya ya kitaawo weezimbidde kubanga kitaawe ajja kuvaawo gwaddawo. Oba okitegedde? Buli akola ng'okolerera legase ya famire, gwe famire. Buli akola ng'okolera kitiibwa kya famire, gwe famire. Enkomerero ya byonna ogenda kumaliriza ng'ekitiibwa kiri kye wazimba tekikyaweebwa abaakusooka kubanga Mukama yabayita, kati nga kiweebwa ggwe, nga naawe osaba amaanyi ge wateekamu abaana bo bagateekemu, abaana bo bagateekamu, abazzukulu bagateekemu. Kati Yesu Katonda kubanga mwana wa Katonda, ekyo ndooza tekiriko lukiiko. Ekyokubiri, Yesu yakolerera ekitiibwa kya kitaawe mu ngeri zonna nga be bannannyini, mbayise be bannannyini, mbayise bantu. Katonda kitaawe wa Mukama waffe Yesu, ensi n'eggulu bibye, ensi n'eggulu bibye. Nakati buli kasente akali mu nsi na buli kyabugagga ekiri mu ttaka ekiri mu nsi na buli kyabugagga ekiri ku nsi bya Katonda. Zabbuli essula ya 24 olunyiriri olusooka. Zabbuli essula eya 24 olunyiriri olwo olusooka tulusome. Bayibuli egamba bweti, kino ekyama Mukama yakibikulira Dawudi. Era Bayibuli kyeva egamba nti Zabbuli ya Dawudi gwe mutwe, the Psalms of David. Ensi ya Mukama ekyo kikugweremu, n'okujjula kwayo ekyo nakyo kikugweremu. Ensi zonna ekyo nakyo kikugweremu, n'abo abazituulamu. 1, 2, 3, 4 ebintu 4 singa biyingira mu mutwe gwo Katonda wandimutaddemu ekitiibwa. Era mu kisibo kino ekiga nti Mukama jangu ewange, wandibadde oyongeramu amaanyi okumuyita jjewuwo kubanga tewali alina gwe wandyetaaze wuwo okusinga Katonda. Nkiddemu, tewali muntu alina gwe wandyetaaze kujja wuwo nti Katonda jje secondary. Katonda bw'ajje wuwo oba okikubye ng'enjogera y'ennaku zino. Zabbuli ya 24 olunyiriri olusooka. Ensi ya Mukama number 1. Amakulu gaakyo nti tonoonya basetaani, tonoonya mizimu, tonoonya balubaale. Obudde bwo tobumala ng'onoonyeza ewalala. Edda ennyo nga tukyali baana bato
amagezi ago twabanga tugalina naddala ffe abalwezingibanga tetugenda kubeera bakumpanya tetuli babbi. Olengedde amapeera, olengedde amatugunda, olengedde emiyembe, ebintu ebyo edda tebyali commercial, bize bifuuka commercial olw'obwetaavu. Population yagejja. Edda population yali eriwo, buli bantu balina emiyembe ani anagigula, buli bantu balina ffene ani anamugula, buli bantu balina amapeera. Bw'oba mwe timina amatugunda then amusobola okulya ku matugunda g'abali, naye nga siri ebiri awo nti byatunzi. Ne baba baguze ffene ngera wa sente ntono emiyembe ng'oyinza okutwala ekkutu ya namba ku sente kati ezigula emiyembe ng'etaano. Naye ffe oluusi ng'egyabali gisobola okwengera ng'egyama teginnayengera, nga twakitegeera nti emiyembe gino bw'oba ogyetaaga saba taata ewakaawo. Era nazzi kuno, ekigambo nazzi kuno kitegeeza nti edda ennyo ng'abazadde bazaala kyalo kyonna, n'abaana nga baba baana ba kyalo kyonna, buli musajja omukulu taata, buli mukazi omukulu maama. So nga taata ono bataata bonna nga twabazimbako emikwano, oba alina ebyokulya oba talina byakulya, wasibye otya taata, oba asuza otya taata, taata gyebaleko, taata 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 taata, that respect. Kati nga sizoni y'emiyembe oba ey'amapaapaali oba eyakyegenda okutuuka, nga kikwanguyira oyogera na muzeeyi wo, taata gyebaleko, enjala ebadde ennuma, mbadde nsaba kunzikiriza kulya ku miyembe. Kati taata bw'aba akuwadde olukusa, ate muganda wo muyise muganda wo kubanga ono naye omuyise taata. Omwana azaalibwa ewaka wano gwoba otazaalibwa naye nga okolaganye naye taata, talina bwakulemesa muyembe wangi. Kyobalaba tulina okulaba ebintu bino tubigeraageranyanga ne bituyamba okuwangalira mu bulamu buno, kubanga ekimu ku bitulemesezza okubeera obulungi baganda baffe, bantu bannaffe bafuuse ekizibu ku mirimu, bantu bannaffe bafuuse ekizibu mu bizinensi, bantu bannaffe bafuuse ekizibu mu mawoofiisi. Ebintu by'owuliramba ebikono biri eyo biyitirivu, ebikono si bya nte. Naye ekibuuzo kiri nti nga batabuse n'ebikono n'amakuli na biki, wayogera ne taata ku mulimu ogwo? Kati ffe kubanga twabanga twogedde ne taata, ge maanyi agali mu kusaba. Oli asobola okwebuuza lwaki ku Lwokutaano no tugenda kusula ku Canaan Land? Tugenda kusulayo si lwakuba tetuna gye tusula, naye tufuna akadde akatumala ne taata. Omubuulire ng'olina abantu abangi nga n'otulo tetunawe tukutandikira wadde obudde bwa kiro. Omubuulire ne by'obadde weerabira mu kusaba kuno okwamangumangu, obimubuulire. Tutegeregana. So bw'omala okumanya nti taata ampadde olukusa, nfunye permission okuva ewa taata, oba omwana wa kiwago, oba omwana mutonotono, oba naawe omwesobolera, talina bwakugaana kulya miyembe taata gyakuwadde. Bw'obanga oyagala ekikola mu buntu bulamu, osobola omubuulira ne mutadda mu kwerega bifuba, n'omugamba muzeeyi yampadde emiyembe. Atya agikuwadde atya kogwe munna genda omubuuze, bw'abanga tampadde then ngenda kuba mubbi. Naye nga olina that confidence nti taata yakuwadde. Y'ensonga lwaki tugamba taata jangu ewange, obeere n'enkolagana bassebo ne bannyabo, baana bannaffe be batulemesezza, n'ogula poloti ne bagijjuzaamu eddogo,
naye poloti bweba yava eri Mukama ogenda gizimbamu n'omala okusoma ne basomba eddogombo oleme kufuna mirimu, naye omusomo gwo bwe gubanga gwava eri Mukama omulimu ogenda kugufuna. N'ofuna omulimu mu kitongole ne bakulemesa okufuna contract eyeegasa, ne bakulemesa okwongeza omusaala. Bantu bannaffe baafuuka ekizibu, naye bantu bannaffe oba baagala okufuuka ekizibu oba baagala otuyambako, baagala tukwatagane oba tebaagala, as long as we have got permission from the Father, tetugenda kuyimirira. We are unstoppable. So kyagamba mu Psalms 24 verse 1, Dawudi ekyamugana okusinza bakatonda abalala n'ebirala byonna, yalina weaknesses era tewali muntu mu nsi ali perfect. Buli muntu mu nsi alina akamogo okubanga si katonda. Olina kulwana bulwanyi bw'oba oli mu kibi, ekibi okiveemu, naye tolowooza nti ofuuse sitaani. Oba otegere kye ŋŋamba? Okyali mwana, oli mwana wa Katonda, era Katonda kyeyava aweereza mukulu waffe, Mukama waffe, muganda waffe omubereberye Yesu Kristo, anunule baganda be abatali batuukirivu, anunule baganda be aboonoonye ekisukkiridde. Olaba yalokola omusajja ono gwe baamukomerera naye. Omusajja yakola ebibi n'abimalayo. Eyakomererwanga naye akkiriza nti okukomererwa kibadde feya gy'ali. Baali babakomeredde basatu, omu ali ku mukono ogwa ddyo, omulala ali ku mukono ogwa kkono, Yesu ali wakati. Omuyaaya ali ku mukono ogwa kkono n'atandika okujerega. Era gwe badde bakuwaanawaana, weekyange tulabe lokola, weerokole naffe tulokole ku misalaba. Ali ku mukono ogwa ddyo n'amugamba muyaaye gwe. Omusajja ono mutuukirivu. Totya na kutya Katonda, totya na kutya Katonda. Ffe batukomeredde ku lw'ekyo kye twakola, batukomeredde kubanga eyo y'empeera y'ekibi kyaffe. Ono talina wadde gye tubadde tumenyera amateeka wamulabawa. N'amala okukakkanya munne ne yeetowaza n'agamba Mukama waffe Yesu Kristo nti Mukama wange nkwegayiridde onzijukiranga ng'otuuseeyo. Yesu n'amugamba nti leero, imagine omusajja atalina wadde akatonda ok'obutuukirivu, yamutukulizaawo n'afuuka mutukuvu immediately, kubanga ye Yesu tiyajja kunoonya bateredde. Ayogera mu kitabo kya Matayo essula ya 9 olunyiriro lw'13. Matayo essula y'omwenda olunyiriro lwa 13. Tugendewo katono. Matayo 9:13, Yesu agamba bw'ati, naye mugende muyige amakulu g'ekigambo kino nti njagala kisa. Yesu ekyamuleeta kusaasira kisa. Njagala kisa. Ekisa kye kyaleeta Yesu. Yesu kwe kusaasira kwa Katonda. Yensonga lwaki olina omuyita mugambe Yesu jangu ewange, Yesu jangu ewange, Yesu jangu ewange. Oyinza oba tomanyi kusaba nnyo, oyinza oba tomanyi kusabira budde buwanvu, naye mu ssaala yo yita Yesu ajje ewuwo, kubanga bw'ajja tafaayo oba oyina saddaaka
oba tolina, olina ekyokuwaayo oba tolina. Agamba nti naye mugende muyiga amakulu g'ekigambo kino nti njagala kisa so si saddaaka. Njagala kisa so si saddaaka. Kubanga sajja kuyita abatuukirivu wabula abantu ababi beenenye. Kubanga sajja kuyita abatuukirivu wabula abantu ababi beenenye. Jesus did not come for the righteous, but sinners for repentance. So bw'ayingira ewo ekibadde kitakusuubirwa kufuna ky'ofuna, ekibadde kitakusuubirwa kubeera ky'obeera, era tobangako omuntu gw'oserya musango gwa nkomeredde, kubanga obudde bwonna Yesu bw'ayingira ewuwe ojja kuswalira bwereere. Oyinza okwekanga ng'abantu omusajja ono eyakomerwa ne Yesu be yazzaako emisango nga bonna bagenda mu Geyeena, naye ate yabazzaako emisango n'akomerwa n'okukomerwa kubanga omusaalaba kyali kikolimo. Omusaalaba kikolimo. N'olwaleero tebasobola kukubamba ku musaalaba n'olowooza nti ofuuse mutuukirivu. Yesu kyeyava alumba ekikolimo akifuule ataalina kibi, yatwala ekibi kyaffe ne yeetikka ekikolimo kyaffe nga gwe musaalaba. Olwaleero bw'oyambala akamanira ak'omusaalaba mu bulago bwo olabanga gwe omutuukirivu, naye ekyo ky'oyambadde kyali kikolimo. He sanctified the cross. He sanctified us. Amaanyi agali wansi w'omusaalaba kati kisa. So omusajja ne yeeteebera eggulu kubanga yayogera ne nannyini. Yayogera n'emwenemu. Abasogamba enda ino. Yayogera n'emwenemu. Nannyini yamugamba nti onzijukiranga. Yesu n'amugamba leero, olwaleero tugenda kubeera ffenna mu lusuku lwa kitange. So kikulu nnyo obutasinza bintu birala ng'onoonya ebintu oba ng'onoonya obulamu. Kiwandiike. Kikulu nnyo obutasinza bintu birala ng'onoonya ebintu oba ng'onoonya obulamu. Ne bw'oba onoonya ttutumu, ne bw'oba onoonya ki, fubanga bw'osobola okyukire omutonzi. Fubanga bw'osobola ebintu byo bitambulize mu mutonzi. Kuba ntegerekeka. Kubanga ono ye nannyini. Dawudi yategeera ekyama ekyo. Era tuba anoyintinga. Mba anoyintinga muntu ku muntu. Enkya Lwakuna ngenda kuba anoyintinga muntu ku muntu. Ku Lwokutaano ngenda kuba anoyintinga muntu ku muntu. Ku Kana ni mu lunch hours. Ekiro mu night prayer kiro kya anoyintingi. Sunday nga 16 nga tumaliriza ekisiibo kya February. Ne bwe munaabawo mitwalo emeka nja kuba anoyintinga. Kubanga mmanyi amaanyi agali mu kwanoyintinga. Endowooza eno ekukakasa nti byonna bya Mukama eva mu kuteekebwako mafuta. Samwiri ekisooka essula 16. 1 Samuel chapter 16. Ekimu ku byaleetera Dawudi okulowooza nga bw'alowooza, okumanya by'amanyi, omwoyo wa Mukama yakka ku bulamu bwe. Samwiri ekisooka essula 16. Mukama n'agamba Samwiri lwe lunyiro lusooka nti olituusaawa okunakubalira Sawulo, nze nga mmaze okumugaana okuba kabaka wa Isirayiri. Jjuza ejjembe lyo amafuta ogende n'akutuma eri Yese Omubeserekemu, kubanga neerabidde kabaka mu batabani be.
1 Samuel chapter 16 verse 1. Awo Mukama n'agamba Samwiri nti olituusawo okunakuwalira Sawulo, nze nga mmaze okumugaana okuba kabaka wa Isirayiri. Jjuza ejjembe lyo amafuta ogende, n'akutuma eri Yese Omubeserekemu, kubanga neerabidde kabaka mu batabani be. Amugamba jjuza ejjembe lyo, kati ffe tukozesa botro. Ennaku zino tulina variety eya botro eza glass, tulina variety eya botro eza plastic. Naye nga tekinologiya w'amacupa aga glass ne plastic nga tanaba kujja, ebisolo ne beba nteye wammwe awo, ejjembe lyayo munda mulimu ekituli, era amayembe galongoosebwa, ebirimu byonna ne bijjibwamu, abantu ne balikaza bulungi ne litereka. Ejjembe eryogerwako mu Bayibuli si jjembe lya bulogo. Konteyina oli mu puroguramu Emisingi, njagala oleme kusigalira. Oluusi ffe ng'ababuulizi b'enjiri tulowooza nti buli muntu abimanyi. Ejjembe eryogerwako mu Bayibuli si jjembe lya bulogo. Jjembe eryava ku nsolo ne lirongoosebwa munda ne litandika okutereka amafuta. Twogera ku konteyina. Ate si kirungi mu mulembe gwaffe okukola Bayibuli nga tulongoosa tutuukane n'omulembe, awo tulyoke tuddire tugambe nti awaali ahon nti ate tuteekewo botro. Kubanga omulembe ogwo tegwali gwa botro, gwali gwa horns as containers. Tutegeregana. So n'amugamba jjuza amafuta, tonakuwalira Sawulo. Basaba ne bannyabo oluusi entalo ze tulwanagana n'Abasawulo. Njagala okitegeere eruddeyo gw'atunda mu katale, njagala okitegeere eruddeyo gw'alina bbuca, njagala okitegeere eruddeyo gw'alina hardware, njagala okitegeere eruddeyo gw'alina saluuni, njagala okitegeere gw'alina boutique, njagala okitegeere gw'atunga engoye kati nga bakweyunira. Ebintu ebisinga obungi bye twenyigiramu mu nsi si yeffe abasooka, waliwo ababibaddemu. Soloti eno ng'esituka abadde mu maaso tajjaga ni muyiteewo. Ajja kukuba ne mu mpapula z'amawulire ng'akuvoola, ajja kufuba okulabika nti akusiiga kalimbwe n'obusa na buli kikyafu kyonna, osobole okuba nga totwala kifo kye. Era olutalo lwali lw'amaanyi nnyo wakati wa Sawulo ne Dawudi, nga Sawulo anoonya okusaanyaawo Dawudi, naye nga Dawudi yafukibwako amafuta gamukuuma, aliko omukono gwa Katonda. So kubanga Samwiri yali yafuka amafuta ku Sawulo, ng'awulira ennaku nti gwe yafukako amafuta kati takyawulira Katonda, yeenoonyeza bitiibwa bya mu bantu, akola by'ayagala ne Katonda yamuvaako. Katonda n'alonda omulala. Nobody can dictate God. Katonda bw'asalawo nti akulonza ajja kuba akulonze. So Katonda yageza ku nsonga ya Sawulo okuba nti agobeddwa, n'amugamba gwe gwentumye, kwata ejjembe lijjuza amafuta, genda ogateeke ku Dawudi. Oli yagamba nti mutonzi waffe yasalawo. Obanga mukiwakanamu, lwaki si mmwe muli kino kye tuli? Sala amagezi mu puroguramu n'Emisingi, oyiga okukola omukwano
oba okwagaliza abali kyotali naawe Mukama era kyajja okufuula. Tolwana nabo kubanga si gwe abafuula. Wangi tolwana nabo kubanga si ye gwe abafuula. So nkyakunyonyola lwaki nkuteekako amafuta, lwaki Sunday service weetaaga okujja ku Kanani. Amafuta gano aga Yesu jangu ewange ogatoole otambule n'omusajja ono Yesu. Lwaki enkya ku Lwokuna, lwaki ku Lwokutaano olina okujja mu lankyawa, lwaki olina okusula mu night prayer ku Lwokutaano. Tuliddamu okuba ne night prayer endala mwezi gwa Maachi. Guno gudduka sipiidi okuba gwa nnaku era 28. Nene be gwandibadde gwa 5 era gwandiweddeko. So nyina okusaako amafuta si lwakubanga nyina amaanyi. Kisa kya Katonda. N'abalankyawo oluusi mbalaba obungi bwabwe, omubiri ne gugamba ha, naye omwoyo ne gugamba lumba, genda okole Katonda kyakulagidde. Naye abasande bayitirira obungi, naye nyina obujulizi era ngulumiza Mukama nti tewali yali avuddewo ku Sande nga tafunye mafuta, nga nze kennyini ze mutuuseeko. Waliwo ekigambo kino nti genda omunteekereko amafuta. So tumaze okuwulira ekiragiro ekimuweereddwa Samwiri ekisooka essula 16 olusoka. N'atuukayo Yese n'agezaako okuteekawo batabani be bangi. Sitolo ogenda gyesomera. Naye finally Samwiri n'agamba Yese nti abaana bo bonna bali wano tugende ku 11. 1 Samuel chapter 16 now verses 11 to 13 we tugenda okukoma. Samwiri n'agamba Yese ng'olwo amaze okuleeta abaana be bonna naye Mukama bw'agamba toteeka kwoyo si gwe nagambye. Samwiri ekisooka 16:11 Samwiri n'agamba Yese nti abaana bo bonna bali wano? Question. N'ayogera nti ekyasigaddeyo omuto era laba alunda ndiga. Samwiri n'agamba Yese nti tuma bamukime kubanga tetuutuule okutuusa lwanajja eno. 12 Samwiri ekisooka 16:12 n'atuma n'amuyingiza era ali mumyufu n'amaaso ge nga malungi era eyeegombebwa okutunulirwa. Mukama n'ayogera nti golokoka omufukeko amafuta kubanga yeewuuyo. Olunyiriro 13 awo Samwiri n'alyoka addira ejjembe ery'amafuta. You remember that I told you that this horn is a container. All horns have holes inside. When you clean them, you prepare them, they can do a good work of preserving and being a container. Awo Samwiri n'alyoka addira ejjembe ery'amafuta n'amufukako amafuta wakati mu baganda be. Ekyantuteeyo kye kino kyentuukako kati. Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Dawudi n'amaanyi ebyebi obyetaaga kubanga eno ensi yakulwana. Weetaaga omwoyo wa Mukama, weetaaga amaanyi. Yensonga lwaki olina okwateninga services zino tukwanointinge. Omwoyo wa Mukama najja ku Dawudi n'amaanyi okuva ku lunaku olwo okweyongerayo. Awo Samwiri n'alyoka n'agolokoka n'agenda e Rama wenkomye. Kati Dawudi kubanga aliko omwoyo wa Mukama amanyi ebyama. Zabbuli 24 olunyiri olusooka. Zabbuli ya Dawudi kyava Dawudi atugamba bw'ati nti ensi ya Mukama
n'okujjula kwayo ensi zonna n'abo abazituulamu. Ensonga lwaki natandise n'obujulizi nti mu sizoni ya Yesu jangu ewange oli akedde kumpereza video namba y'ennyumba gye yafunye n'emmotoka. Omwami baludde naye naye tekimujjiranga nti kagule ennyumba kagule emmotoka empya abikwasa omukyala n'abaana. Naye Yesu bw'ayingirawo yenna nnyini ebyo byo mwami wo byalina ku akawunti oba omugagga yenna byalina ku akawunti muwanika bya Mukama Katonda bw'agamba nti bakole bwe bati ne bwe bati ne bwe bati bwe bagenda okukola. Kati mbadde ntematema nti ensi ya Mukama tobaako kyonoonya mu nsi n'ogenda otte banno n'ogenda osaddaake banno n'ogenda okola ebikolobero n'ogenda noonya Mukama kola n'emikono gyo. Noonya Mukama kola n'emikono gyo. Ensi ya Mukama nagambye nti eri mu kyalo twasabanga bazadde twazaalibwanga kyalo kyonna buli omu taata buli omu maama era nga kikwanguyira singa oba wayogedde ne nannyini baganda bo abazaalibwa omuntu oyo bakusangayo ne baagala okutiizinga ne bakubuulinga ne bakola batya ne bwe bakuba enduulu sinsi wayogedde ne nannyini lusuku. Enduulu bw'eneereeta abantu egenda kuleeta baani? Ani agenda okusalawo nti oli mubbi oba toli mubbi? Ye nannyini lusuku. So omukka gwe tulina property ya Katonda. Era abakuwalana singa baali bamanye ekisawo omukka bwe guva bandikikubyemu ekiyiso. Bangi abatatwagaliza kussa. Soogeranga njogeranga ava ku mwezi. Ndi omu ku bantu abaali mu mmotoka ntambula nva Emisingi nga gino. Emisingi mwagiraba bwe jaggwa eddakiika 3 ezaddako ne baga nti bankubye amasasi. Kati oyo yankuba amasasi eyatta omugenzi Richard omusajja wa SFC Muganda ffe kadde w'ekkanisa gwe baali bampa okubanga atambula nange n'ayiwawo omubiri. Eyankuba amasasi singa azuula awali ekisawo ky'omukka gwenzisa singa nkyali mulamu ye yanditawanye n'okunoonya okunkuba amasasi yandigenze n'akikubamu ekiyiso nze no nindabirawo nga sikyasobola ku accessinga oxygen. Nze nno ndi w'amasasi naye gwe nabo bakutega ebiteega bakutega ebyokoola bakusindikira amayembe bakufuuyira emmindi bakola buli kintu kyonna naye tulina shield tulina engabo tulina shield tulina Katonda. Nakino njagala okiteegere nti Katonda bw'omuyita mu kisiibo nga kino nti jangu ewange jangu ewange jangu ewange agenda kujja agenda kuwa ate agenda kukuuma byakuwadde. Agenda kujja agenda kuwa ate agenda kukuuma byakuwadde. Soloti eno yandibadde yazikira. House of Prayer mwemba yita tukuŋŋaane ffe kati tetukyanoonya byamagero. Tulina abikola. Tewaliyo omuntu alifubutuka eyo nantegeeza nti tewaliwo Katonda nga we nawona waliwo yafiirawo. Era si waliwo kintu kirisiimuula maanyi ga Katonda ge nalaba mu bwongo bwange tekiriyo. Olaba Katonda akuwa mmere nga yakyamagero n'otagyerabira naye ate okuddiza obulamu n'agamba nkulese ddayo eka genda okole. Nava Emisingi nga bwe njirimu kati 30 minutes ezaddako sawa zagenda okwera ennyanga ensi yonna ekimanyi nti bankubye amasasi. Oyo ye Katonda gwe nkugamba eyampa omukisa omulala nkomewo mpeereze nti jangu mpeereze gy'oli kubanga nyina mandate. Ali ewala
ekisa kikutuukeko kubanga lino eddoboozi lyenjogera si lyeri eryalu lirino lya kyamagero. When I speak as a new being. I speak as a new minister. Everything in my life became new from the day when I survived the blitz that took the elder of the church, a servant of the country, an SFC member. Tewali yatutaasa, tewali yali avaako mabega nti akube ku masasi agobe kubakuba amasasi, tewali gaali gava munda nti gabaddire, tewali, wabula twalaba ekitiibwa kya Katonda. Richard yansooka busoosi, nange ku nkomerero nja kugenda gy'ali. Naye waliwo ensonga lwaki nasigala. Ensonga weeri ennene gye sisobola kubuusa maaso, gye saagala nawe obuusa amaaso. Bingi ebyayogerwa, naye ebyo byonna tubikuba mabega ne tutungira amaanyi ga Katonda. The power that is in God. Amaanyi agali mu Katonda. Dawudi kyakugamba, ensi ya Mukama, noonya Mukama gwoba weesibako, gwoba oyita, gwoba osembeza, gwoba weewa. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo, buli kirungi ky'oyagala mu nsi Katonda agenda kikuwa. Abantu babifunye okuva eri Mukama ate ne bawangaala, ntunula ow'ekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, nenzijukira bazadde be engeri gye baayagalamu Katonda. Essaala muzirabanga ez'okusaaga, naye maama w'omukulembeze w'eggwanga amanyiddwa mu babuulizi b'enjiri, mu basabi, amanyiddwa mu balokole. Waliwo bye tugenda okufuna mulembe gwaffe, ebirala by'abaana baffe. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Nzikiririza ddala nga maama w'abantu bano abatukulembera, essaala gye yabawa ejja kutambula generations. Ate ne mpulira essanyu nti ow'ekitiibwa Pulezidenti bw'aba ayogera era tusuubira nti agenda kuleetawo olunyiriri. Ensigo yayingira, ensigo yayingira. Olwaleero maama w'eggwanga buli muntu akimanyi nti mulokole, Maama Janet Kataha Museveni, Minister of Education and Sports. Ne bw'aba ayogera owulira sense of humor and the spirit of the Lord. Eyo family tejjikako. Katonda ye shield ate ye wemmeeka. Ensi yiye asobola okugikwesigisa, asobola okwesigisa obugagga. Mu byonna by'olowoozaako, lowooza ku Katonda okulongoosa obulamu bwo. Lowooza ku Katonda okukyusa obulamu bwo. Lowooza ku Katonda okuwa abantu. Bayibuli egambye nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo, ate si Uganda yokka, ensi zonna. N'olwekyo ali mu Amerika teweraliikira mbu Trump agenda kukuza ye Katonda. Waliwo abantu abali mu Amerika nga tewali asobola bakwatako, ng'oliko amafuta n'ekisa kya Katonda. Wagendayo lwa kigendererwa, toliyo ng'abalala. Bwe tuwagenda ku lwakulya bisiyaga, tuwagenda lwa byabufuzi. Katonda yakigenderera obeereyo. Yusufu yali mu nsi etali yeewaabwe. Ani yamudipotinga? Ani yali talaba langi ye nti si musajja mu Misiri? Naye taata, ng'oli mu ggwanga nga Katonda abirimu, omala n'olifuna bufunyi kifo kya bukulembeze. Ne bw'aba wagenda lwa bubi, nga Daniel bwe yatwalibwa olw'obubi, nga Shadrach, Mesach n'Abenego bwe baatwalibwa olw'obubi,
abaana ab'obunyage mu lutalo, prisoners of war, naye kubanga Mukama yabapreserving awali okufa, abalala bo baafiira bo bawambe ne babatwala balamba, naye be bawamba okutwala abalamba Daniel bw'atuuka eyo kubanga Katonda yali naye. Tiyafuuka Commissioner General wa URA eyaayo yafuuka akulira emisolo ne bamuteeka ku bantu 120 mu bameka, bonna ne beekobaana ne bessa kimu ne bamukolera etteeka bamusule mu bunnya bw'empologoma. One versus them. But you and God tokyerabiranga, muyite Yesu abeere wo, gwe ne Katonda ye tiimu ewangula. You and God, you are the winning team, period. Daniel Musa etali yewaabwe bakola olukujjukujju ne bamuteeka kalabba kaabwe, ekinnya ky'empologoma, ekinnya ekijjudde empologoma ezirumu enjala n'abeeramu. Oyinza okuba nga njogera nayo Emisingi olwaleero nga lwabakwekubaanira bakuinterjectingisa bakuyimiriza ku mulimo kugamba oli awo ofuna salale ate oli uncertain oba omulimu ogwo gukyaliwo. Njogera ng'omusajja wa Katonda Yesu ajjeewo arestowalinga byonna Setaani bye yatampalinga nabyo, kulangirirako amafuta, kulangirirako amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, kulangirirako ekisa kya Katonda eyantaasa eyamponya mu masasi n'andekawo nga teri ngeri yonna esimatuka, nga ne munda wonna we gaakuba mu buli ngeri yonna webuuza gaakubanga gaddawa. Nangirya Katonda oyo arestowalinga emirimu gyo. Bakuteeka katebe mu lukujjukujju, bakuteeka katebe mu ngeri ya fitina. Nkulangirirako ekisa kya Katonda ekikuba eddogo, ekikuba efitina, ekikuba obujja, ekikuba enkwe, ekisa kya Katonda ekyataasa Daniel mu bunnya bw'empologoma, ekyataasa Bujjingo mu mmotoka eyiikamu amasasi ng'enkuba, kikuzeeyo waggulu ate osinge ne we wali, kubanga Mukama bwe yasitula Daniel yamusussa w'abadde. Kikuzeeyo waggulu mu linnya erya Yesu. Kulangirirako ekisa kya Katonda ekyawonya Shadraki, Mesaki n'Abedenego mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Kulangirirako ekisa kya Katonda ekyawonya Morodekaayi ku kitindiro ng'etteeka liwedde balina omuwanika kuli, naye yakikola n'aba nga yawanikibwako ye Kamani. Mu linnya lya Mukama Yesu, abatusimira obunya babugwemu, abatuteekera ebitindo bawanikibweko, abatwagaliza okufa be baba bafa. Katonda yeegulumize, wabeerewo obujulizi. Ekisa kya Katonda kyegatte n'obulamu bwo, nangirya amafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Katonda gyewo, Katonda gyewo. Imusa emikono, gamba Yesu jangu ewange, 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 gamba Yesu jangu ewange. Mutoole mu linnya lya Mukama Yesu. Tonoonyanga balubaale, ensi ya Mukama. Amagezi ge twalina nga tuli bato okunoonya bannannyini lusuku ne tubasaba ebiri mu nsuku zaabwe, ge tuba tukozesa nannyini lusuku lwe bayita ensi ye Katonda. Weekwate Katonda. Nkusabira akuwa ebintu, kusabira akuwa abantu, kusabira akuwangaaze, kusabira akuwa obulamu, kusabira akuwa ekisa. Mukama abampeera omukisa. Mbaaniriza mulancawo olunaku olw'enkya mu maanyi, mbaaniriza ku lwokutaano nga tumaliriza mu maanyi, mbaaniriza mu night prayer teweebaka ewaka. Waliwo ekisa nawe okiwulira ku bulamu bwange kati. Jangu okitaapingemu this Friday in the night prayer. Jangu ku Sunday nga tumaliriza ekisiibo kino. Jangu tusibule buli mbeera embi twanirize Yesu. Kamalekera omunnyo okusatu ate ne program lindirira ku Salt FM. Alozias Bujjingo gegange mbalize ekya ku Thursday and Friday ate ne Sunday tumalize ekisibo ku Canaan Land. Ababeera ebweru mwekumire ku mikutu, abali ewala ennyumba tosobola kuvaayo weekumire ku mikutu. Mukama yatuwa ekkanisa etalina bisenge ate neyo eri ku ttaka ettukuvu erya Kanani. Shalom, shalom, shalom.